olwaliro ofuna olunaku olukyasinze okubeera olubi mu bulamu bwange era nsaba Mukama nnyambe kiddangamu kululaba aho okutuuka okufa kwange. Sorry bweti bwe badde. Nafuna client luli n'atuwa omulimu gw'ogenda e Mutukula ku booda nga tulina family emu netugenda okwatulira ebaroga era baagula n'amayembe gabasse okubamalawo ng'akamutira baganda bameka basatu. So nangamba genda Ken yatulire family eno kimanyi nti twagitegeera nangamba lwaki nedda stompa sente zenjagala ndagenda akola ki omukyala nga asasula sente zange bulungi. She actually paid me in dollars. The client yasoose okuba nga asasula omukozi omulimu asulidde mu dollars nga tusituuka ne ttiimu yange nga tugenda mpaka ku Mutukula. Zali ziwera ssaawa musanvu ogw'emisana nga twatuusedde Mutukula ku booda nga tukola emmotoka yaffe twatuse Mutukula mu town ng'ekyamuse netufuna kyamuseemu awo nefuna mechanical problem. Ebintu nno bya ddala, ebintu bya serious. Mukalakaasa mwetaaga okubeera nga mumusabira nnyo olw'omulimu gwakola ogw'okubeera nga ayatulira abantu. Musajja wattu asimatuse eddogo. Olunaku olwaleero njogeddeko ne Ken, olwaleero lwe ntegedde amanya g'amatuufu nti bamuyita Ken. Waliwo omukyala ankubiddeko ng'alina byannyonnyonnyola oluvannyuma lw'okulaba story gye nakola akoono Mukalakaasa kwegamba nga yeetaaga services ono Mukalakaasa. So ne mukubirako Mukalakaasa ne muyitiramu. So mukubeera nga muyitiramu ne mugamba omanyi ku SMX Media abantu bandyagadde olaba exclusive yo n'engeri gy'okola emirimu gyo. So neera next week ndi busy mweno weekend tulina yawo Alien Skin ne Gladiator, then weekend mpumulemu on Monday oba Tuesday ngenda beera nga nkola exclusive ya mwana mulenzi ono Ken Mukalakaasa atubuulire depth ya stories zineeno zazzenga akola n'ebintu byayitamu. Naye ngenza okulaba nga musajja wattu obulamu bwe buli mu lusoobo olw'ensonga z'eddogo okumutiisatiisa abo baba amaze okukolako emikolo. Yes, baba amaze okubeera nga ayatulira. Mwana wattu naye tebikomawo mu katambi ke twatulabe ku TikTok ye nedda. Bamanyi okuzza backfire engeri ennamba ye gyeri ku display ti buli omu asobola omutuukirira. Ndabidde ddala ng'akalimu kalinga akangu naye ng'akalimu kazibu ddala akayinza n'otwaliramu obulamu bwe. Okusinziira ku buno obuvidiyo bwe ngenda okuzannyira ogatteko n'eno emboozi gyagezaako okubeera ng'anyuma. Emboozi nkadde gyasobola kuba tugenda kufuna depth yaayo n'omulimu gwenge gyagukola either on Monday oba ku Tuesday gyabbeera nkuteerayo exclusive ya Mukalakaasa ono. Kasa tumaze okubeera nga tukwasaganya program so ngenda gikonfaminga nga tumaze okuba mu show ya Alien Skin ne Gladiator ku Lwokutaano. Saturday ndi busy, Sunday ndi busy, then on Monday oba Tuesday tujja sobola bunnyo okubeera nga tukola exclusive. Naye sooka owulizeeko kati ni kwekyo ekiyinza okubeeramu exclusive gye nnyinza okuleeta ku lunaku olwa Monday. Tumajaga tugere twatulire omuntu oyo yakola ekintu oba gwagala okwatulira oba tujja kwawulira Naalongo omukyala wa Haji Wamala lero gwatusindisa okuba nga tukola ki twatulira Naalongo abasinga batusobola abangi gwe babanyenga Mama Nasiba ng'abaana ba bbawo bakoze batya be batutumye batugamba tujje tukwatulire bannange nti osusse mukyala gwe kakkana kubanga abaana bayisizza bubi abaana b'omusajja abaana babonya abantu baba mirembe obalemese waabwe watumba ettaka lyabwe obazzeeko abafamire emirembe osegeera Mama Nasiba batutume tujje tusobole okuba nga tubabuulira era nga batusindise okuba nga tubatulira be batabani baani be batabani ba Haji ne bawalabe bagane nti bannange muloweko ku mirembe mbamazeeko emirembe lwaki mubalemesa okuba nga batwala kitaabwe okumujja wano eno okitegeera tutuli ba Mukalakaasa omulimu gwaffe omukulu kwatulira muntu gwoba tusindiseeko tumulunga ne tumwatulira kati namwe tubatulidde etekiwedde mukakkaneeko bannange abaana ba Haji mbamazeeko emirembe mususse bannange twadde ba Mukalakaasa gwaffe omukulu batusindika ew'omuntu tumwatulira kati tubagambyeko esooka naawe akanyirikaye ng'akimanyi bajja webasinga obungi bonna yabatta Naalongo wa Haji Wamala kakkana ne muwala we Nasiba mususse bannange abaana ba Haji mbamazeeko emirembe kati kembaatulidde ate bonnadda mujja kutya you don't know yeferefe ba Mukalakaasa abasitya deja basitya biduduma ba all child bannange mufuukidde abantu ekizibu ku kyalo what are you mwebaani abaana ba Haji mbamazeeko emirembe ekyalo kyonna byali ebyange tuvudde masinde ku Masimutala basebo ne bannyabo
Mr. Ken nga bulijjo olunaku lwaliro ofuna olunaku olukyasinze okubeera olubi mu bulamu bwange era nsaba Mukama annyambe siddangamu kululaba paka okutuuka okufa kwange. Sorry bweti bwe badde. Nafuna client luli n'atuwa omulimu gw'okugenda emutukula ku booda nga tulina family emu netugenda okwatulira ebaroga era baagula n'amayembe gabasse okubamalawo ng'akamutira baganda bameka basatu. So nangamba genda Ken oyatulire family eno kimanyi kitwagitegeera nangamba lwaki nedda stompa sente zenjagala nendagenda akola ki omukyala nga asasula sente zange bulungi. She actually paid me in dollars. The client yasoose okuba nga asasula omukola omulimu asulidde mu dollars nga tusituuka ne ttiimu yange nga tugenda mpaka ku mutukula zali ziwera ssaawa 7 ogw'emisana nga twatuusedde mutukula ku booda nga tukola emmotoka yaffe twatuse mutukula mu town ng'ekyamuse nekyamuseemu awo nefuna mechanical problems netufuna makanika awo nalaga nagikanika neŋŋamba kati tufune bodaboda tufuna bodaboda netweyongereyo kilomita ddala nga 3 netwadde tugenda okukolera. So watuuka twadde tugenda okukolera nga tufuna amaka agamu wetwakoze tubayita stop over twayimiridde netwambalira tunaabako enfufu yabadde tukubye ffenna tukako engoye zigenda okukola ne ttiimu yange tusobole okugenda mu maka twadde tugenda okukolera nga tugenda nga tumala okukola mukalakasa bulijjo family nga tujja tulira bulungi nnyo nga tuvayo nga tukoma wali twalese pikipiki zaffe nga tugulawo kuba wetwayimiridde mu maka ago waliwo akatale balinawo omudaala ku kkubo batunda kasooli n'ebintu ebirala bwe bityo. So nga batuwa bookyawo ne kasooli kati nga batuwa ku kasooli omufumbi gwe babadde bafumbye tulyeko nga batusanyukidde n'amazzi g'okunywa nga batuwa nze bampadde I don't know why omutima gwange gwagaanye lwansonga neeronda nnyo mu byokulya byengenda ogadala nga ntambudde ttiimu yange nga bawa kasooli n'amazzi nga banywa nga tumala nga tukwata bodaboda zaffe nga tubagulako n'ebintu awo ku mudaala baguzeewo obutunda ne watermelon n'abandi bagulaagulaawo tusimba tutandika okuddawo twalese emmotoka yaffe. Twalese emmotoka yaffe edita waffe waaterawo akavu tukutte ku laptop tandika okweyikinga. So bamala okwekingayo ka vidiyo nga tuli mu lugendo nkaweereza omugagga eyampadde omulimu angamba Ken awaka we mugenze si wewo olaba ennyumba we mubadde nze mu vidiyo okusinziira bwe ndaba bwe mumpeereza bwe mwayimiridde bwe mwabadde mulina okukolera wali we baatuwadde kasooli nga ngamba nyamba muddeyo eyo famire etufuukidde obuzibu nengamba kati bali abantu baatwaniriza bulungi nnyo ne batuwa n'ebyokulya nkoze ntya nengamba ne mukama wange bw'aba yogedde nani agaana nga tuweta bwe nga tukola tutya nga tuddayo nga tutuuka wali we twabadde wennyini nga tulina okwatulira nga tubaatulira abatwaniriza mu kusooka bulungi ng'ate bwe tulina okwatulira nga tubaatulira nga tusimbula emmotoka nga tudda e Kampala. Twali tutuuka mu Masaka one of my bouncers andika okuba nga awulira olubuto nga lumuluma andika okuba nga embeera yeyongera okutabuka tumuddusa mu kalwaliro akali awo okumpi ng'embeera gy'alimu sibi nga tutwala yatusere mu mbeera okuba nga akola kusinda nengamba ki ekituusewo maali awo n'omuvubuka wange wa kamera nga n'ekintu kyekimu nga olubuto lunuma pulira seetegeera nga tandika okuba nga badduka n'abasesa nengamba lwakuba olugendo lubadde luwanvu nga tugenda mu ddwaliro nga tandika kubateekako ddagala babasaako macupa ngamba kino kiki ekituusewo omusawo angamba nti basobola kweyongera na lugendo balina okusooka bajjanjabi kuba bwebazza mmotoka badde mubatambule obulamu bwawe buyinza okubeera mu matigga ngamba omanyi kyetugenda okukola tulina omulimu kubozi twali tupakirira kukomawo Kampala nga tulina omulimu tugenda okukolako ejjinja kumakya nembagamba manyi tetuyinza kuyimirira tulinga abasirikale kati mubamu olwadde mu lugendo tusigala tugenda mu maaso tuddawa tugenda Kampala. So emmotoka entuusi bwe naaba entuusiza nga tuvudde ejjinja bajja kukoma bakoleki abakimu nga tusigala tugenda mu maaso. So tutuuka driver waffe atuuka ekiseera kati asobola n'okuvuga mmotoka nga mpuli olubuto olunuma nemugamba dda mu moto gwe babeganze tuvuga bale tutuukawo tulina we tutuuse ampulira driver wange n'okusata ne bannyabo amanya n'eddoboozi ze Mr. Ken nga bulijjo era nzize nga siri musanyufu and kuno okulabula okusookera ddala ate era okusembayo eri mmwe bwe tumala okwatulira
ne mujja mu inbox yange nga muntiisa n'okungamba ebitakwatagana. Njaga onyongere okubajjukiza nze bampita Watch Out. Sitya Danger, sitya Biduduma. Kati kuno okulabula kugenda eri Abasi nkuyise emirundi emeka. Omuntu godama okunkubira essimu ngontiisa kodama okunkubira essimu eyo nayo nenkanga oba okumpa abasirikale abatalina program. Nyongera okujjukiza nti nno funa police station wonjagala onsange ojja kunsanga kuba nina obukakafu obukulumika. Nina video nina audios ezibe wa mukazi wo Lucky wamupangira abatujju bamutte bamujambula mu bwenseero. Era nze nkunoonya wenakusanga nekukolako story olw'ensonga nti nno ndi ku mazima. Nyongera okubajjukiza ssebo ne bannyabo nti ekyo kituukako Abasi yavunaanyizibwa. Wenjogerera essaawa eno tubadde tuna gye tuva waliwo ababodaboda babiri abadde bangoberera. Naye okuba nange ne bakifeesi bange ne bakigatta balimu obwongo tufuna otupaakinga ne tubalobesa ne bawoza mbakaye katudduseeko. Abasi nyongera okujjukiza nti mbeera makindya ku kooti yambuka ku kooti kana gyosooka okusanga nga ove makindye ku kooti nsula ku level 4 ne wabuuze wa Mr. Mukalakasa bakulagawo nkulagidde wembeera totuma bantu ntuukirira obuntu ku buntu twambalagane lwansonga oli mutemu nambeemu. Era njogera okujjukiza ne case file yafayirigirwa dda ku poliisi. So kati totoda mu byakukuta bya kisiru byachana kito numba amaso ku maaso ndabe kimafia zibampita Watch Out. Koda bekukule simu ngonkanga nga nja kusanga nja boluyi baka totegera gwe bulungi zibampita Mr. Ken Mukalakasa Watch Out sitya Danger sitya Biduduma. Katodamu n'okubira simu n'emunge kanga gwa basi. Watu wasindika batemba mule mukazi wo olwa millions 10 ziyakuwa wamufera mu muzimbe de nyumba. Bwe nakoze story oli mu inbox yange. Lwaki wajja luli. Gwati gwankange gwa basi gwe onkange gwe. Abasi okola mu kisenyi otunda buunga na mukyere. Otunda buunga na mukyere. Ensiyo nekimanyi. Wasindika abatujju batemukazi wo. Njogera sishiddamu sichuluma mu wali omusse. Era abatujjirwa wasindika okuta mukazi wo be bamugamba wesonyi omusajja dayo ku kyeyokole. Bye byange sishiddamu. Abasi twambalagane masajja nkulagidde wembera jangu onsangeyo. Simba amanyi.